Alex Waiswa Mufumbiro gwe tuli naye olunaku olwaleero ng'ono omumyuka w'amwogezi wa kibiina kya National Unity Platform era nga amyuka Joel Osenyonyi omubaka w'e Nakawa. Alex Waiswa Mufumbiro tuli naye tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga lyaffe Uganda era nga ensonga ekwatidde ddala akati ku y'ensonga y'okufa kwa muganda waffe kitaffe Haji Hussein Kyanjo eyali omubaka wa Makindye West. Tugenda kwogera ne ku nsonga endala ey'okufa kwa Jjajja Nuupu Muzeeyi Byalugaba. Waliwo n'ebyabadde eggulu ndowooza mwabirabye Nobert Mao yalangiriddwa mu butongole oba yayaniriziddwa mu butongole mu kibiina kya National Resistance Movement NRM. Era Mwami Museveni Yoweri Kaguta General n'amwaniriza era n'amusiima nnyo okuba ow'enjawulo okuba nti ayingidde mu kibiina kya National Resistance Movement. Bakoze omukolo gwabadde gw'amaanyi ogwasombodde ab'Ebule n'Ebweya okulaba ng'omwana waabwe nga bo abantu b'Mambuka Nobert Mao yaweebwa ogufa ogunene ogw'okuba minisita w'ebyamateeka mu gavumenti ya Mwami Museveni era nti abantu b'eggulu abawadde ekitiibwa nga ye minisita w'ebyamateeka kiba tekibangawo nga tebafunangayo muntu munene nga Nobert Mao. N'olwekyo beesombye ne baggwayo okuva Ebule n'Ebweya ne bajja ku mukolo guno ogwabadde wali mu kibuga ggulu. Kale nno bino byogezza bannayuganda obwama nga buli omu agamba abantu bangi nga Mao nga bali mu bibiina bya bufuzi naye nga babitunda dda nga wano bajjayo ekyokulabirako kya Forum for Democratic Change Muzeeyi Nandala Mafaabi ne mukulu Ssemujju Ibrahim Nganda nti Ssemujju alumiriza Nandala Mafaabi okuba nga bamugula ensimbi buwanana okutunda ekibiina kya FDC eri ewa Mwami Museveni. Ate ye Nandala n'alumiriza Ssemujju Nganda n'alumiriza Kizza Besigye Elias Lukwago okuba nti ekibiina kya Forum for Democratic Change bakiguza Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ne Nuupu. Kati nno ebigambo bingi ebyogerwa mu ggwanga Uganda. Twagala okumanya ekituufu kyekiriwa, twagala okutangaazibwa tutambule mu nsi muno nga tumanyi ekituufu era nga tutambula n'amawulire. Y'ensonga lwaki tufunye Alex Waiswa Mufumbiro, ensonga zino azitemeeteme azitunnyonnyole gwe nange tuveewo nga tutegedde. Kale nkusaba onneegatteko mbuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu twegatte wamu tuwulirize Alex Waiswa Mufumbiro mu conversation yaffe eno ey'olunaku olwaleero. Alex. Njagala okwebaza mwe mwenna abawuliriza puroguramu eno okubanga kati yeebakira nti amaloboozi gaffe baani kayongo okuba nti abantu batuwa amatu n'obudde okuwulira ensonga ze twogera kyova olaba naffe tuwaayo obuvunaanyizibwa okuba nti obudde buno tubuwa tujja ne tubawa ekimala kyetulowooza nti ekiba kisaanidde mu kaseera ako nga tunuliranga ensonga bwe zitambula mu ggwanga. Ongambye kubuuza ku bantu era njagala kubagamba nti wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagala w'abangi nakugamba erinnya wali lisaakingako eryango lyamwewe Madina. Madina kayongo nno. So njagala kubanga ate manyi taliwo ali mu ggwanga erya Los Angeles erya America mu kibuga kya Los Angeles eno we babeera bali abasita mu nsonga z'ebyemitimbagano, mu nsonga za sinema, mu nsonga z'ebintu bingi era ng'ali ne ba NTGO nga bano be bamu ku kampuni nene mu nsi yonna mu kutambuza obubaka bw'ebyo bimuyita firimu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga mubadde muwulira ng'atalaaga amawanga ag'enjawulo kumpi okumala emyezi nga 8 n'okukira mu bifo eby'enjawulo mu studio ez'enjawulo ez'ensi yonna nga bapremieringa documentary ey'ebyafaayo eyongedde okulabisa n'okwambula nakyemalira n'obwannakyemalira bwe yali yasiige kala endala n'abanga olwaleero ali mu Amerika eyagenda kukolerayo emirimu miyitirivu. Tumusuubira okwongera ettaffaali ly'amaanyi mu nkyukakyuka ya Uganda mu foreign policy gye yaleeta yalitabangawo ate ebyokulwanyisa nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Tukakasa nti olwaleero atuwulira bukalamu era ali eyavuvumba
Okay, kantereze mukono katono mulibozi gano gosiduzi tibulu kubanga lefuna bulungi sobole n'okujjayo n'okubatuusaako obakama bange buno. Waiswa yo sebo okuba kibaba ndi bukalamu okobota sebo kamera yezirako tuli ne Alex Waiswa Mufumbiro mwogezi wa kibiina kya mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Resistance Movement mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National sabiti ogira byotya sabiti tetujita alhamdulillah platform ndikwenda kwebaza abasoga abayaniriza omudingo mubedde waibwe omukolo wo Kyagulanyi Robert Center obitiibwa ninasisiwa omuntu ate omanyi okuva Kyagulanyi lwe yava ebusoga abantu badde tebebaka baŋŋamba nti otulo twalema okuva kuwa emyaka 9 paka kuwa emyaka 2 omanyi kitegeeza nti for the first time Kyagulanyi effect yakwata okuva bukisenge paka Mufumbiro nga buli afaga nti nga buli dakika bagamba omwana mwamuleba mwamubona mwamuleba mwamuboyini kubanga abantu nga tolanze kinagamba nga nti ye teyetaaga kulanga kinzija kasita balaba nti ogwo omutwe gwe gugwe ate bali baguteekako lamba bagumanyi newe guba guli mita 9 omwana yalaba Kyagulanyi ejjinja nti yeye yamulengera emmotoka edduka nga evudde ku leediyo kubanga twali tulowooza tulina kozesa moloka tugenda okutuuka e Masisi ng'abantu tuli mu bantu 13 kakati ne bw'obeera ggwe nga tewamuleese tomwagala afulume mu open roof kubanga omanaginga otya abantu bali kuba bw'omukuumira mu mmotoka ate obunkenke obuba kwaba baagala okumulabako ng'ali mu mmotoka buba bungi so you rather have him in the roof ate bw'afuluma mu roof amasanyalaze gakuba kilomita 5 buli side west 5 north 5 east 5 south 5 buli watuuka yongerawo 5 okuva waabaali kakati kyekyo kyewalaba kakati bano ne balowooza bannaffe aba project emekwama nagikugamba nti ile project emekwama ne beegatagata kubanga bo balowooza nti abasoga beerabira Kayongo Busoga yaliko industrial town era nga ne mu bitabo tugiwandiikako nti what is the industrial town. Okay, if mwakola diversification of the economy ku Jinja ne mga nti buli wamu waliwo amakolero Jinja yo yasigaza amakolero ki? Ekibuga ekyalina British American Tobacco, ekibuga ekyalina Tiptop, ekibuga ekyalina Moolbox, ekibuga ekyalina Functional United, ekibuga ekyalina amakolero agaddala agafulumya ebintu ebiri macro ebikozesebwa ku level yonna kubanga eriyo omukozi akola mu company Kayongo naye nga omukozi oyo kyenjeji kiringa omukozi owa Paalu ayawukana ku mukozi wa Kaledi akatini munsasula kubanga Paalu ye baledi yonnene eba n'omutindo kweberi era studio giraba bw'ogijjamu teweeraliikirira ate ogenda kuba wansi ng'ali mu ddwaliro ly'e Kawempe kuba ery'e Kawempe bw'oyingiza omulwadde emmese zimulya zaalidde omwana zaalidde omwana tubyogera wano ng'abalowooza nti comedy kye nakugamba nti ffe buno obudde tubuwaayo kubanga ebiriyo tubibuulire emmese zaalidde omwana egyo e Kawempe mu ddwaliro kakati oli n'alowooza ekisooka naga nti ye mwana kyatuleke taata alemeddwa naye omwana Jeno Yoweri Kaguta Museveni yagenda e Busoga naye mwennyini naga nti buno buso bwavu sibulabangako nga muli baavu nnyo naye nga yatukulembedde emyaka 3 mu 5 ewaffe amasanyalaze teri tufiiriddwa tuwali sites 3 azisse mu myaka gye 8 gyakulembedde tourism yamutta abantu byonna babikoze n'abitta n'ebikajjo bye bagendamu ng'ebiina market ey'ewabweru okusobola okubifunamu akasente nabyo babimonopolizinga bakwata ebipalati ne babiwa abantu baabwe kakati omwana ow'emyaka 5 abadde atutwalirayo ki
hiyo project imekwama. Kubanga gwe omwana musajja mukulu ali myaka 5 ye tafaananako n'abaana babanachemalira abalala agamba ati anti kati ku myaka 5 watandise okuinterveninga mu bya Uganda neja intervene nze tumulabye. Bwe ya interveninga mu by'obululu batemula abantu 5 bwe yaze mu kibuga ku by'enguudo n'azirambula bayiye ettaka mu nguudo era bagiyita project emekwama yaze mu kibuga nti aze ku byanguudo hiyo project kyeyabaweereza ku myaka gye mwakirabye nti bayiyeemu ttaka 6 billion bayiye ettaka mu kubo ye mu mindset yeyo generational thinking ye nti they can fix instead of working in a long term progress. Kakati ebusoga bwe yatuuse Mayuge abantu baganye bademi abasoga bademi kuba basalawo olegwe bagulika ngobi bamugulika erina erebonda yajja bayiwa amajje ku maadi ani ngobi oyo yajire project emekwama tomanyi nebo balowooza nti bwofuna balamu nafuna gasumba ne bafuna ebitisaati ne bagenda ebitisaati ebye China ne babitwala eyo ne bakubira Uhuru n'atwala piraawo nti olwo abasoga ogenda bakuŋŋaanya mu tenti mugenda kubafuna. Kakati babaswalizaayo ku mukolo ogwamwe bayimbye Kyagulanyi kuba you cannot stop the idea ku mukolo ogwabwe gwennyini gwe batutte project emekwama tudemye baba ng'oleeta mwana bagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 ekkula eri mutwa bulijjo okusande twabadde bukoma nsimbi nga tuziika mukadde waffe Hussein Kyanjo Waiswa nalabye gundi yabaddeyo secretary general nange nabaddeyo ne Waiswa yabaddeyo tebandabye bulabi naye nabaddeyo kikyoyinza okwogera oba kyoyinza okujjukira ku Hussein Kyanjo naddala ku side y'oludda oluvuganya gavumenti? Haji Hussein Kyanjo ndowooza abantu bonna abatwala obuvunaanyizibwa okumusala sipiidi ku mpeereza ye eri eggwanga baali bakugu nnyo kubanga bakuba opposition ewaluma. Alhaji Hussein Kyanjo y'omu ku baami ababadde balambika ensonga ng'ate bazirambikidde ebbanga ddene naye nga zifaanagana n'omulamwa gwe bayimiriddeko okuva mu ntandikwa. Bwe yali ajja mu Parliament, Haji Hussein Kyanjo y'omu ku baawulikika ennyo era abaasuubirwa nti yalina ensa emala era nga yali asobola okubeera mu Parliament n'ebisanja ebikira ku 2 oba 3, naye yasalawo nti ajja kuweereza emyaka 10 kyamukisa mubi mu kisanja kye ekyokubiri wakati n'alwala. Naye ne bwe yalwala teyawaalirira kuba yamanya nti obulwadde bwalwadde bwali bugenda kumulemesa okuba n'empeereza ennuŋŋamo naye ng'ate yali agenda kwetaaga obutimbe bw'essente bungi. Kyanjo ne bwe yandibadde yeesimbyewo ekiseera ekyo nga Kyanjo nga tumuwa ofiisi asobole okuba nti yejjanjaba Kyanjo abantu bandimuwadde ab'emakindi. Naye Kyanjo yayimirira ku bigambo bye n'amanya n'obuvunaanyizibwa obubeera obw'omubaka okuweereza abantu n'ateesimbawo ng'ayimiridde ku kigambo kye. Bannabyabufuzi batono both mu opposition ne ku saidi ya Nakyemalira abasobola okuyimirira ku bigambo byabwe ku nsonga y'emu eyo. Njagala gw'omanye wano twayisa constitution ne tugamba nti abakulembeze bajja kubeerangayo emyaka 10 kataba tuteme. Tebawulira tekisoboka. Naye Kyanjo yakulembera emyaka 10 era yaleka omukululo in fact Kyanjo yaserving emyaka nga 6 oba 7 kubanga liri ebbanga eddala yalimala nga atawaanyizibwa. So Kyanjo omuyigirako ekisooka omuyigirako okusengeka ensonga naddala ensonga z'omuzinzi nga za mulamwa. Omuyigirako obutatiirira abo ababadde mikwano gye ne baba mu kaseera ak'akazigizigi kubanga yayimirira ne Bakamoga, yayimirira n'abantu bangi, yayimirira n'Obusiraamu. Abadde omusajja akkiririza mu ddiini lye era nga mu eryo kiri non-negotiable. Ekirala abadde musajja akkiriza mu buwangwa. He was a projectile leader. Omukulembeze abasinga be tulina kati abaleero bali ba bitole bya mmere. Naye Haji Hussein Kyanjo yali omukulembeze alengera kilometers 2 okuva wali mu executingira.
ng'asobola okumanya ekirijja ya projectinga nti eno abawamba eggwanga bwe tutunuulira obukulembeze bwabwe be bantu abasobola okuba nga bonna bafuuka bannaasi bamukange ne baba nga buli kimu bakirya nga kiri ekisolo kye beeta ziryamiri. So n'agamba nti bw'otunuulira corruption, sectarianism, nepotism eridde eggwanga lino it was a challenge, era manyi nti bamutwalako okuba nga afeesinga ebintu ebyenjawulo ekibuli naye yali musajja muvumu. Obuvumu abasinga bwe tulina kya mukisa mubi nti bakadde baffe bano kati ate tubogerako nga batuvudde ku maaso, naye obuvumu bw'obuweereza olwaliro bwe tuweereza lwe kuba nti Katonda yatusaasira ne tufunako interactions ez'enjawulo ne Haji Hussein Kyanjo ng'akyali mulamu. Njagala okusaasira famire ya Haji Hussein Kyanjo. Nze ng'omuntu mbadde nina personal relationship ne mutabani wo mukulu Farouk, era muganda wange Farouk njagala okusaasira. Farouk oyo nno twatuukirirako ffe Haji luli nga Haji amaze okuwummula nga tugamba nti Farouk ye yalina okuddira Haji mbigere, naye ate ebintu Mukama bikola bulala, ate era ne bibeera nga birala olwaliro nga MP waayo amulala nga naye yali amaze ebbanga mukomera Honorable Alan Sewanyana. So tusaasira nnyo abaviiriddwako Haji, naye era ne tusaba President Kyagulanyi Robert Sentamu teyasobodde kubeerawo mu kuziika kubanga bwe mba nnyonnyodde ali mitala w'amayanja. Yasaaliddwa nnyo. Haji Hussein Kyanjo abadde omuntu atali wa bulijjo mu bulamu bwa President waffe Kyagulanyi, kubanga babadde bafunangayo akaseera ne bawayaamu ku nsonga ezitali zimu wano ne wali, era mmanyi nti ne mu kaseera ke kano akaze kasembererayo ateeka okuba yafunako omukisa ne bawayaamu ku nsonga ezitali ze zimu. So tufiiriddwa omusajja abadde enjasabiggu gwe twetaaga mu Uganda empya, era olujegere lwa Uganda empya lusaaliddwa nnyo okuba nti emu ku mpaji ezibadde ziyinza okuwa obuweereza obw'ebyokulabirako era obw'eby'ettendo ate tuvuddeko. Twali wano ali mwene entebe nga Haji Kyanjo atudde awo nga tuli mu program n'amwatulira ne mbuuza Haji Kyanjo olw'embeera gye yalimu n'ebyo byali bigenda maaso, ne mubuuza Haji gw'ogamba lwaki bakola batyo, n'aŋŋamba bino baabinkola lwakwogera. Waiswa ggwe oli mwogezi totya. Waiswa osirise oluusi tutya okubuulira abantu ebintu bingi, naye kya buvumu era Katonda yaba akuluŋŋamizza okuba n'amaanyi okuba nti okeera ku makya n'otwala obuvunaanyizibwa buno, naye nga tuli mu kufa, kubanga bye twogera tebisaanidde kwogerebwa. Bye twogera tebisaanidde kwogerebwa. Era bali abakulembera ensi, kuba Haji Hussein Kyanjo ate abadde muntu wanjawulo nnyo, nti Kyanjo yamanya nti bamuwa butwa naye n'agaana ensi okumanya baabumuwa, kubanga Haji yalina obusobozi obubuulira ensi abaamuwa obutwa, naye yagamba Allah bw'atyo bwe yakola ki bwe yagera. So munaye Kayongo bwe nzija wano ne nkugamba nti the price, omuwendo oguli kuffe gwa kufa, tuba tetusaaga. Tuba tetusaaga. Kyanjo abadde tanywa mwenge, yayita kutanywa nti anywa sigala, yali si muntu mukyakaze. He would have died at 90. Okay, he would have died at 90. So bye tukola tubikola kubanga ffe tulina okubikola, ffe tulina obutume. Bw'oba olina okuyitibwa tosobola kudduka ku buyitibwa okwo. So obuweereza bwe tuwa bwa kuyitibwa wakati mu kusoomooza, bwe butuwa obuvumu n'okwogera ebigambo ebimu, naawe oddayo eka n'ogamba naye ekigambo ekyo kyenakozesezaawo lwaki Kayongo teyakikendezezzaako nga kizitoye nnyo banantegeera.
naye ng'obutume bwe buba bukuwadde naga nti bwe ntuuka wano osobola okunkuba n'ombuuza bye njogedde ne binnema kubanga bwe ntuuka ku muzindaalo buli obuvunaanyizibwa obwantikibwa omuzimu gw'abannayuganda gwe bantika ogulina okunninya okwogera amazima nga nnumba nakyemalira gwe guntemba. Ebintu bino lwaki Waiswa mbikubuuza? Awo wotudde kirumira we yali nga tuli mu programu era bwe nzija ne kugamba nti baidda kubalula nange mba sirimba ate programu mwagifula namwatulira ate nawe okimanyi nti ndi ku red card banina wali bagiraga nti so kubanga baagala okukujja ku mulamwa oba nakyemalira gwalwana ne nakyemalira olina okwetegeka mu bintu bisatu okuttibwa okugulirirwa oba okusibwa n'okugyetekako ebigambo propaganda owa state kakati ebyo gwe kasita obimanya n'obyandastandinga kati osaasira famire zaffe kayongofu oyinza okuddayo eka ng'osibye olunaku lulamba ng'erina kugoberera nga olaba musirikale naye nga ye yasazeewo tagenda kuswala agenda kugoberera yonna gy'olaga woyingire yaba nga ayemererewo nodde kwegamba nga it is to harass you to make sure nti bikutama nti okere ku makyo subduing ogambe naye nfaaki naye bino ebintu bye tukola si byaffe bino ebintu bya Bwakatonda zino ensonga za buntu z'abaza baffe z'abazzukulu baffe tafaali gwe Kayongo lero nabadde nkeera ku makya abantu bakeera ku makya ne balwanisa Adolf Hitler gwe Adolf Hitler omumanyi Adolf Hitler yakuŋŋaanya ekisaawe ky'abantu n'akitta abantu bakeera ku makya ne balwanisa bakyeruppe colonialism ng'omuzungu aina buli kimu yaina ati y'emmundu ne abantu beegu nga ne abantu okutegeera civility was as a result of the colonization kubanga bwe bamala otukolonizinga okuwandiika okusoma okwegomba ne kutandika mu African Traditional Society kyali kizibu nnyo okusanga mukazi wa gundi nga yayenze okay kati bino byonna kwegomba biki bijjani abireeta colonization civility eyo naye nga baleeta civility against human dominance nti omuntu human ye baali bamutwala nga exchange kuba balaba ekintu ekiddugavu kifaanana ng'ekisolo kirabika ng'ekirina amaanyi bwe bamutikka ettaffaali alisitula bwe bamutikka omugugu amusitula bwe bamutikka omuntu amusitula ne bagamba bino ebisajja lwaki tubitwala ne biyamba mu civility abeegomba ba servicemen ba veteran abeegomba from all the historical gundi denominations bw'otunuulira from 1919 abakomawo mu 1920 mu 20s abajja mu 1945 abali mu World War setting bonna batandika the process okuyamba Africa okulaba nti ye liberatinga ne ba students abali bagenze naye mu abo bangi abattibwa so okuyimirira ku kintu kye tuyimiriddeko kwewaayo mu kuyitibwa okay nti nokeera nga bwokedde naye nga tokedde kutwala buvunaanyizibwa bulala otutta obuvunaanyizibwa okulaba nti Katonda ekyo kye yakuyisaamu okuba nga oyinza okuba nga gw'olina obusobozi bwakyo okituukiriza. You have to work day and night. Eno radio okusobola okubaawo muteekwa okuba nga abakozi nga program bwe bagikoze naffe okujjako nakyemalira abo abayitiddwa tuteekwa okuba nga kye tukola from morning to evening to night to morning. Because challenge je tuyina is the challenge I have spoken about. Amasomero, amalwaliro, enguudo tetusobola kowa kubyogerako. Erieta batandise noga nti Waiswa kasita omulaba agenda kutandika amasomero, enguudo, amalwaliro. We can't dare stop to speak about this. Kubanga nakyo kyennyini it is injustice. Kakati buli bw'obeera eddoboozi ly'abantu bwe baba bagadde okukuumira mu butamanya gwafuuse eddoboozi olina okwetegeka ebiyinza okujja. So bwe nzija neŋŋamba nti Kayongo nti munange bya
bwe twogerere ddala kuba Mukama atuwadde ekyaganya naga nti oyinza okera ku makya nga tikuledi tituliiko kituufu tetwakera ku makya nga bakubuuza ebibuuzo wano ne wali kanzije katono wayi baluwa nga gatandise kanzije Alex Waiswa Mufumbiro gwe tuli naye olwaleero bayinza obutakubalula naye nga balina plan B bazirina era bazikola ne tuzibuuka tewali wano nonkobera mbu waliwo akatwa akavalasha akatwa akenoskoleya wekalira nti n'okwebereramu n'okwebereramu nze nali nzizeeko nenga nti n'atuulaawo bwenzija ze wensanze wetuula oli ayinza oga nti atuulaawo watuula naye bwenzija kyamukyuse kamera leero ndiri ku dirisa ekyokubiri Katonda yasinga byonna abamanyi kyajuuse nkyanjo babadde bagamba nti buli yafangayo ennyo okulaba nti waliwo n'omwami wa Scotland Yard yayagalako okuyambako mu kunoonyereza naye Haji era n'agaana. So bino ebintu byonna ffe bye tukola obuvunaanyizibwa eddoboozi Kayongo it is kya Katonda nti omukisa gw'okwogerera bannayuganda abasukka emiliyoni 40. Okay? Katonda agukuwadde olw'ebyo ebinyigirizibwa ku bo kati toyinza kuba muti kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi ne bannaffe betuwangala nabo era ne betukola nabo ne bannayuganda bangi nnyo abasobola okusengeka ensonga kati babampa obuvunaanyizibwa obw'okuzannya paati eno ekisooka ninyo kyebaliza Mukama naye ate nina okulafubana okulaba nti nkiikirira ensonga z'abo abantu kyova olaba eryo lwe tujja wano ne tuyombera owa booda nga tulinga ababooda eryo lwe tujja wano ne tuyombera owakatale nga tulinga abakatale eryo lwe tujja wano ne tuyombera abasomesa nga tulinga abasomesa kubanga obuvunaanyizibwa bw'abo abanyigirizibwa bonna abatagenda kufuna mwaganya kujja ku Paala FM babannakazadde abatuddeyo abasomesa abaana nga baagala abaana babeere ab'enjawulo mu bulamu bwabwe ababadde bakazi bano omukazi n'atunda amanda omwana n'amusomesa yakulira Lubaga n'amanya nti Makerere kye kikulu n'azaala omwana we n'alwana n'atunda amanda n'asiika soya n'asiika sumbuusa n'akola byonna ebyetaagisa n'atambuza chipusi aba enforcement ne bamusula kabangali n'asomesa omwana n'amala okusoma omwana amutaddemu emiliyoni ezisukka 50 ate omwana n'agaana okufuna omulimu kubanga ye Kayongo omwana n'agaana okufuna omulimu kubanga ye Waiswa omwana n'agaana okufuna omulimu kubanga ye Okero kakati obwo obutali bwenkanya bwe bukuwa enkizo to conquer the fear okwambala omuzimu gw'okutya n'obanga okutya tokyasobola kukirizibwa kutya kubanga byokiikirira bisinga gwe okubanga otidde. Okay. Bagiyita Pearl of Africa Radio ndoza obufu obwo ndoza ensonga ku saidi y'obwetu bwe tuziwunzise tujja kusaba mwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda abantu baffe ab'Ekabaale tetunafulumya mu butongole enteekateeka y'okuziika muganda waffe Byarugaba. Kituufu oli yankubidde nti Byarugaba yaliwo NRM yaliwo NRA lwaki tebamuyamba no bya mwami Byarugaba wafiiridde nga wa National Unity Platform era kyamukisa mubi nti era yatuvuddeko ku maaso olw'ekirwadde kya kookolo era nga kyava mu kuba nti wano mu Uganda obujjanjabi buyaba nnyo ate era ne ku discoveringa processes zino kitwala obudde buwanvu so kyamukisa mubi nnyo nti muzeeyi Byarugaba yatuvudde ku maaso twagala okusaasira famire ye twagala okusaasira mwina aba National Unity Platform naye Mukama Katonda atusobozesezza ne tuba nga ajjanjabiddwa era twagala okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti atukulembedde bulungi atulaze nti mukulembeze afaayo ku bulamu bw'abantu kuba weewuunye si entebe ye baaginyaga naye akozesa omukwano ye gw'alina n'emikwano gye ab'ensi abannayuganda abawangalira mu nsi endala
ne baba nga basobola okuyimirirawo naffe ate abali eno nga tufunye obuzibu obw'amaanyi bwe butyo naye si bwokka ne mu ssanyu ne mu birala. So twagala okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti atulaze nti mukulembeze w'abantu era tukakasa nga amaze okukwata eggwanga Uganda ate bannayuganda bonna bajja kuganyulwa ku mutima gw'omuzadde, ku mutima gw'omujjanjabi, ku mutima gwe ogw'ekisa Mukama gwe yamuwa ogujja okumusobozesa okutukulembera mu Uganda empya. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe Byarugaba era ne mukyala we tuyimirira naye nga bali mu Boston. Njagala kwebaza abaganda baffe mwenna abali mu America, abali e Boston, obukulembeze bw'e Boston, obukulembeze bwa NUP, Mwami Daniel Kauma ne banno, mwebala omulimu gwe mukola. Mutuweesa ffe abali eno ekitiibwa era ne mutulaga nti Uganda empya ejja kuba all inclusive, kubanga mu ranks eza NRA kyandibadde kizibu nnyo Mwami Byarugaba okuba nga afiira mu ggwanga lya America, naye mu NUP temuli ranks, omuntu yenna omulamu aba mulamu. So njala kwebaza abantu baffe abawangalira mu America abakoze kyonna okulaba ntutaasa obulamu, naye Katonda yasalawo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okay, toyanza nnyo bwana Alex Waiswa Mufumbiro. Waiswa, njagala tuyingireko ku kiwandiiko ekyawandiikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni. Nagamba mu pulogulaamu eno muyite Jeno. Ekitiibwa ki? Ekya Jeno. Ekiri kisi kiki? Jeno Yoweri Kaguta Museveni President. Omuyite Jeno. Kuba ate mu kibiina kye talina kitiibwa ky'aba President, chairman. Kale muyite chairman. Chairman wa NRA. NRM. NRA byonna kye kimu. Okay, ekiwandiiko ekyagenze maaso n'okuba nga kifulumizibwa omukulembeze President Yoweri Kaguta Museveni Jeno eyaganyuka ng'ayaniriza Nobert Mao mu kibiina kya NRM. Soko ntangazeemu awo ddala kano kabadde kabonero kankukunala nti ddala Mao yayingirira ddala NRM n'agigweramu. Omanyi bw'osanga omusezi ng'ayambadde emisana ate munyumya emboozi, musobola okunyumya n'ogamba yiyi emboozi eno nno gyanyumya yeeno yennyini, kuba naye bw'abanga anyumya ku bafudde abanyumyako ng'abasaasira, naye ate ekitambo bwe kimulinnya ekiro naaba ng'ali makaya, ate bw'omusanga weewuunya nti ono gwe nabadde naye ku makya nga tunyumya ku bagenzi, naye aba abatya nga tanafuna kitambo kibali aba abatya. Kakati Mao oyo tumuleke. Ensi eyagala kumanya, omanyi eno program bagiyita namwatulira, abantu balinze bamanye ekituufu kyekiriwa. Naye kakati ogamba Uganda byenjogedde ebigambo byonna ku mukulembeze wange Mao tebabimanyi. Kino kiri kalenti kipya. Mao yalya era ebyo ebibonero byonna byemulaba byebyo byennyini eby'omuntu alidde nakkuta. Baakugambye nti baagaba biliyoni 7 ne baziwa ekibiina ekimu. Olowooza Mao yafuna mmeka? Oba gw'olabye kadaali n'olowooza nti tewali kwanjula oba tebaatwala kaasuze katya? Bino byabadde bya kadaali, baalya dda kaasuze katya kono kadaali. Kakati mwe mulaba kadaali naye nga waliwo kaasuze katya. Ebintu bino ndabo bisaagiramu. Oliwo opposition muno. Ate abangako we yabeerera Mao yali yatulimba. Kuba yalimba generation yaffe. Nti ffe kuba baffe twali tulowooza nga ne Bannayuganda bamanyi nti bw'ofuna omuntu nga yasoma obutabo bungi nnyo, amanyi okwogera Oluzungu, bw'ajja n'agamba nti yadifeatinga be yadifeatinga, nti that is the symbol of opposition. But that is not the truth. And that is why abantu bali kiri important. Nze nalabye abantu abayaniriza mukadde wange Mao nga ne bw'ajjukira bulungi abantu abawanikiriza mu homecoming ye ng'awonya okuva emagombe si beebo. Bali bamusanga batusanga eno ng'ewoolanya mu constituency w'omugenzi Olanya nga ogenda okuyingira Omoro gye batusanga
olwaleero naawe bwakirabye ng'otaddemu ssente empitirivu omanyi ekirimba bana abakulembeze kwe kulowooza nti basobola okutradinga public trust. You can't trade public trust. There is no way you'll wake up in the morning and believe that you'll exchange the trust the people have in you to liberate them in exchange of a price. You cannot have a yardstick of the people's trust as your price. You're asking price. Tulokwa bannayuganda bannesize ze deputy spokesperson kati nfunye omuwendo. Kera we bangula kitegeze niyupimba nkulise nayo. First of all, factually kikakasiddwa nti kiba bwe kityo. Wano Sebagala yalina obuwagizi nga bw'amaanyi. Haji ne Haji luyakera ku machana yabalire ensonga y'abantu. Haji obuwagizi bwe bwetemawa. Yes. Banji be mumanya ababadde n'obuwagizi obw'amaanyi nga babuyina ne kasita batandise okwetemawa ku nsonga y'abantu era bigenda kuba affectinga. The point is about how resolute are you to fulfill the task of the people. Kakati ba Mau, they want to fulfill the task of their personal interests. Ntinagamba abantu ndibera president sisobodde kukyachievinga kale let me go and work with the president, the steering president. Kubanga omuntu gw'obadde oyita dictate emyaka 2, omuntu gw'obadde oyita nakyemalira, God forbid, omuntu gw'obadde ogamba nga oyina abantu b'osomeseza obubi obumulimu ng'era obagamba tebakolanga n'omusajja oyo gw'okeera otya ku makya n'okyusa ebigambo byo nga tofunye ku ndowooza ey'abantu bali. N'ebino byonna bikolebwa okwongera okunafuya munnayuganda abadde akyayina essuubi mu lutalo lw'okwenunula nti okwenunula ffenna tupondooke tusuule ennanga. Gwawuliriza palo gambe olaba ne Mau ye yakusomesa Museveni. Y'omu ku be nakola nabo okuandastandinga nti Museveni mubi. Kadde mwako nkafune bulungi. Y'omu ku be nakola nabo okutegeera nti Museveni mubi. Bwe nasisinkana Jeno Yoweri Kaguta Museveni nz'omusango gwe yansalira nti Mau ne Besigye baali bambuzaabuziza okumala ebbanga. Era neetaaga okukyutekamu okugyamu kateepu ako bantekemu kateepu akalala. Aninga Jeno Yoweri Kaguta Museveni amanyi bulungi nnyo. Yambuuza nti kinamkola nti be kazi kyekato warakuli be twarakuli. Alex Waiswa Mufumbiro mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform era nga myuka omukulu Joel Senyonyi gwe tuli naye olunaku olwaleero twogera ku nsonga enkulu eziri mu ggwanga Uganda. Olira ebya Mau bagenze eggulu ne Mwai Museveni ne mukulu Sali Musali era Robert Mau n'alangirira bulambalamba nti kati wa National Resistance Movement NRM ne Mwai Museveni n'amwaniriza bitya n'agamba asanyuse nnyo kubanga afunye munywanyi we. Waliwo n'ensonga endala ya mukulu eyavudde mu bulamu obw'ensi muganda waffe mukwano gwaffe kitaffe Haji Hussein Chanjo yavudde mu bulamu obw'ensi kitalo nnyo kitalo ddala. Waliwo ensonga ya FDC naye kutta kati ensangi zino. Waliwo ensonga ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali mu ggwanga lya America eyo mu Los Angeles yagenze ku firimu yeno premiering ennaku z'omwezi nga 28 Bobi Wine the People's President era tumulindiridde. Waliwo n'ensonga endala eya jjajja wa Nuupu muzee Byarugaba eyatufuddeko yavudde mu bulamu obw'ensi. Waliwo kitalo nnyo. Waliwo n'ensonga ey'okuba nti waliwo omwana eyazaaliddwa mu ddwaliro erya Kawempe ery'abakyala lizaalirwamu naye omwana eyo emmese zaamulidde n'ava mu bulamu obw'ensi. Byonna bye tuli mu kwogerako ne Alex Waiswa Mufumbiro n'ensonga endala nnyingi ze tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Bwe just tojja matu ku screen yo era n'amaaso togakyusakyusa tusobole okuba nga ensonga zino tuzoogerako era tusobole okuzimba ensi yaffe okukola eggwanga eddungamu eggwanga ejjonjo lye tuneeyagaliramu ffenna nze naawe era n'abaana baffe n'abazzukulu abaliddawo. Tukyali
ne Alex Waiswa Mufumbiro omwogezi oba amyuka bwekityo amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform era nga ye Joel Ossenyonyi gw'amyuka. Kati tuli ku nsonga enkulu eziri mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero tugezaako okulaba nga tuzitemaatema osobola okutambula n'okumanya gwe muganda wange ndaba era ampuliriza. Kale yessaawa katuddeyo ewa muganda waffe munywanyi waffe Zekayongo Hakim ndine Alex Waiswa Mufumbiro addemu abitugambe. Waiswa ng'owunzika ku by'emawu. So nze ndowooza nti abo abantu bonna b'olaba basasulwa okuba nti bambala ekifaananyi kati mawe ayagala ayambala ekifaananyi ky'eggulu ogamba otya nti ali ku homecoming abadde yalagawa homecoming abadde yalagawa kubanga bamisusing ensonga homecoming abadde yalagawa tabadde eggulu abaddewa naye mwennyini kimuswaza okwogera nti WNRA mwennyini kimuswaza okwatula kibula yagambye nti kati bavugira mu konvoyi yemu ate okwogera nti ndi mu baasi aga nti ngoberera bugoberezi gye bavuga gwe mawu ogoberera nti kati am driving alongside the bus close by. That cannot be a tactic. You sold out. Tell Ugandans I sold out. Enjala yannuma nenzikiriza. Obwetaavu bw'okuwandiika ekiwandiiko kino bw'abadde ki? Okakasa bannayuganda nti ono tabalimba kuba yenzanya ya jjajja yenzanya ye sente bazimututteko nakugamba nti kati jjajja waali takyakkiriza muntu yenna yatwala sente ze nti azikiza Kyagulanyi kuddeeyo n'ayina era gwe yenna yazirya mbamanyi ku eno pulogulaamu mubaako oba boogedde gwe yenna yazirya it is a matter of time. Kubanga wano abantu bagenda ku mudido nga balinga bagamba nti Kyagulanyi agenda kufa. Ate bali ku mudido batya FDC bajiwa bilioni meka musam kolaki kutegeka kulonda baziwa bilioni meka itogoberera tomanyi biriwo. Omwogezi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda munamawulire mwatiikirivu yasakanga amawulire ga palamenti abadde mu palamenti emyaka 15 wa byabufuzi yakyawa Museveni nga bwe namukyawa okusinziira ku bwemmanyi akugamba nti mu mwaka gwa 2020 baali batandise okuwa ebibiina by'ebyobufuzi essente eza isolatinga Kyagulanyi bamutemulire mu kasirise Ssemujju FDC sente nezifuna ng'eyita mu Patrick Amuriato Boy ne Nandala Mafaabi era y'ensonga ebakayanya kati olwaleero lwakuba nti kati bannayuganda eno ensonga tugirisikasinga wayise emyaka emeka 3 naye mwaka kalwa abantu bafa 54 kyokka bano bakwata sente mu COVID billions of money okwa isolatinga Kyagulanyi attibwe mu kasirise. mission yabalema n'okuvuma n'okulemesa n'okulaba nti Kyagulanyi talayizibwa n'okwegatta ku bubbi aiding and abetting obubbi. Ayi Mukama Katonda webale kutuwa Kyagulanyi Robert Center mu bino twandibirabye tutya twandibyogedde tutya twandibinyonyodde tutya bannayuganda ne babitegeera. Bino tebikuwamu omutima gw'okwekanga nga abaweebwa mission bali ku opposition. Kyagulanyi yabitugamba dda yaba opposition batukolamu musimbi mulikola mutya mwe nga bekyanze yabitugamba dda. Mukama yamuyisaamu obubaka ndowoozanga naye tamanyi kimutimbye kozi ye mitembo kubanga bye yatugamba tutuuse ffenna ne tubirabako nti bye yayimba nga tanajja kubyekolera ate bye bino. Gwoyinza okugamba nti Nandala Mafaabi ali kubanga Nandala Mafaabi yatuuka n'okugamba nti ye waakiri
okuwagira NUP aliwagira Museveni kiri ku record Waiswa kiri ku record Kayongo eno program bagita namwatulira yes nze ndogera byempulire ku gwomanyiro waki byonna bye bakoze ku eno program okugijjako buli wabikula essula ly'etteeka tubaba waggulu kikuba ne tuli baguba ddalu we are kwebyo Kayongo teribaayo muntu yenna alireeta program yonna nakugamba mtu abadde off guard ku side y'etteeka kuba ffe tetukola kalebule eno program nagamba si comedy eno namwatulira era bwe nzijanga nzize nkugambye nange mwenyini neetyanga kinninye nendingenda mu driving mu driving force bino byenkugamba byogerebwa omwogezi w'ekibiina Mubaraka Mugati gwa bata munyagwa yali meye Kawempe yali MP wano Kawempe Makerere wa kibuga kyoka tamanyi sente azimanyi agamba yalaba ye n'amaaso ge nga nandala sente za Museveni zayuza kubanga baawula ekibiina neza Museveni ffe tumaze ebbanga lyonna Kayongo nga buli bwe tujja mututeeka ku nninga okwennyonnyolako lwaki bannaffe tebatwegattako lwaki tetukwata na bannaffe naye nga ffe tumanyi nti bannaffe abasinga baziryamiriye yabalyaira bali kweriira mulemuti kubanga abasinga they don't understand the cause lwaki bannayuganda bakkiriza in this organic revolution in a time of the fourth generation ne basalawo nti their generational vision bearer is Kyagulanyi Robert Sentamu and time has vindicated him akaluya kamalako nga ali mu bulletproof vest ekyo nkimanyi okay yakugamba nti akalulu kegenda okuba most expensive campaign the most expensive campaign eyali egenda okukolebwa mu nsi yonna yali egenda kubeera yakaluluke mu kaluluke olwaleero ekibiina kya Forum for Democratic Change on admission of the party spokesperson on the deputy president's admission Salongo Elias Lukwago ne admission ya ne baga nti kati bakomanda babaweereza komanda w'ebidadiri ne Dr. Kizza Besigye bamutwala ekisawo kya milioni 3 nga zaki anti ababuuza zaki bamutwalirako omunyago guzi bamukubira sawa 5 ez'ekiro tizinez'okutta Kyagulanyi ffenna tusirike nti tebamubuulira bo bamuweereza kisawo milioni bimeka bali bamugambye 5 bino byenjogera bigambo bya Munyagwa Mugati gwa bata n'abalala ne dokita akugamba ripoti we n'abeefulumye ajja kuvayo ebyaliwo ennaku z'omwezi nga 5 Oktoba 2020 mu COVID-19 nga ne Kyagulanyi tanneesimbawo neewulira sente y'omuwa omusolo ng'abantu batudde ab'amatayi ng'eno gyenkubye leero batudde mu boardroom bali ku mwana eyazaalibwa omwana w'omuntu bamusazira entotto attibwe bo babeerewo mu kasirise inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kanzije katono ebigambo byongera okusoba buli oluca obujulizi bwongera okuvaayo bwe nkugamba nti ffe tulina omuntu Katonda gwe yatuwa mu isolationist policy gye bakola gyenzize ensomesa wano buli lunaku kuba bino weebiri mu Arua FDC yalina mu candidate DP yalina mu candidate era nenga wano nti nze ebimu ku bintu lwaki nyinza obutasonyiwa Mawu yali asuze ku hoteri yemu ne Kyagulanyi gobadde ekyo kimanyi nakikugamba ku eno program naye kugamba nti baamanya yabulirawa bamanya mission yabulirawo motoka ye yavaawo etya eya Mawu bayawula batya Mawu n'abalala bayawula batya abalala aba Mawu n'abalala oba Mawu ye yali apima Kyagulanyi oyo Katonda abadde naye Katonda yamutuwanga kirabo kyova olaba era atambula naye mu biwawaatiro bye kubanga gwe kufumiitiriza ng'abantu bamaze okufuna ssente empitirivu waliwo wensigalidde abantu waliwo ogambidde nti Besigye amala okufuna obukadde 300 akuba essimu ababuuza zino zaaki baddamu nkyawo bamugamba nti gwe beera nazo tulina nnyingi nnyo tetulina waziteeka bayinza okugala akawunti naye gwe beerayo n'ekisawo
kyamutuukako ssaawa 5 ez'ekiro tibamukubira nti kino zino ziremye yegoweka ayinza okuba ne voloti egendamu ennyingi katuleete ebisatu 5 naye baatuusa bisatu kuba n'omwana naye atwala bw'amanya nti munyago gwa jjajja mukubo mwatolirako ebibi naga zizo zituuse ebi banaye muwulire sente zitwogereramu tuli mu covid-19 basala entoto ku muntu atanaba nakwewandiisa kubanga Kyagulanyi Robert Sentamu omwagala w'abangi yewandiisa mu November nga meka nga 3 naye bano already basaze entoto okulaba that the gentleman is murdered in isolation. Ekyebuuzibwa sente z'abaweebwa n'omulimu gwe balina okukola wadde baagulemesa nti Kyagulanyi olwayo tatulanga mu ntebe ye yamuweebwa kubanga amaanyi g'abantu gaasukuluma embeera yaabwe. Waliwo kesi nategeera Waiswa. By that time Kyagulanyi yalinamu okusika omuguwa ne FDC. Ate yali asise Kyagulanyi tiyajja kusika muguwa na muntu yenna. Kyagulanyi omuguwa agusika na Museveni. Naye waliwo abantu abaali baamalirira okuba mu kiri opposition bagiryamu musimbi. Banegotiatinga ne jjajja ne bajja eno ne bakama flagging eri bannansi. Chovola baffe okuva lutajja bannaffe be tuli nabo mu lutalo tukayana bali ffe tugezesebwa mu General Court Martial. Zinayimirira maaso ga guti Waiswa. Nambuza ebibuuzo be neyimiridde bamba manyi naye nga ndi mu kweyimirira abantu 33. Kyekibiina kyokka olwaleero owulira abasajja n'abakazi abakulu nga balina mu gavumenti balina obuvunaanyizibwa nga bagamba nti abaana babasibye. Kyagulanyi asibisizza abaana n'ogaaka kati ono omutwe gwe muwumba tuutu ku levo ki mu buyabuya kisengejjero ki kye baateekamu okuba nti ono kati diguli ey'obuyabuya eri bweti ebayo emirambo tebagiwa max naye ebayo omuntu afa n'ogamba guno omulambo gwonera ne mubasiro gujja kukulembera mu mirambo kubanga omuntu akeera atya ku makya n'akugamba nti kalisi kategede bulungi mirambo tegigabibwa max naye eriyo omusiru gwola n'ogamba nti guno sinzira bwe yali ku nsi n'emirambo emisiru yajja okukulembera kanzije katono Alex Waiswa Mufumbiro yakyali omu kutematema ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda kubiriwo agezaako okutangaaza n'okwongera okuggula obwongo osobole okuba nga otambula omanyi ekituufu kyekiriwa ekikyamu kyekiriwa oleme kubeera wabweru w'amawulire. Ensonga nnyingi Alex Waiswa Mufumbiro zaali mu kwogerako era zaali mu kuttaanya ezibadde mu mawulire ensangi zino era buli omu zabadde ayogerako n'okusingira ddala eyo gy'aliko nti waliwo ensimbi empitirivu Museveni nti ze yawa ebibiina by'obufuzi bikulira okusobola okutta Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine mu kimpo National Resistance. Nakugamba wano nga tutandise nti National Resistance Army ne Museveni ekisooka going through the most expensive campaign gye bali bagenzeemu. Bakozesa billion 5 nkiddemu National Resistance Army okulwanisa Kyagulanyi. Sente eziri documented ezakozesebwa mu kibiina zaali billion 5. Kakati billion 5 ebibiina n'abantu abali bulijjo abazanyira mu kateni kubanga twakugamba bino bya ddala. Billion 5 ku kalulu ku bwa president kiba kinene nnyo. Twakozesa billion 3 aba NUP mu mwakozesa 3 bali bakozesa 5 muti mwalina nituwangula. Okay, so sente si kyekikulu amaanyi g'abantu kyekikulu. Wa Museveni twamukupa n'enkoona n'enyo nenga nti abbye enjovu adduka nayo mu kaveera naye enjovu tejyamu. Kweri program kwe nagambira nengambira nti tugenda kufuna obuzibu ng'ensi economically toyinza kubba njovu n'omulowooza nti ebyenfuna bigenda kutereera. Najja n'agamba buli Munnayuganda ajja kuba worth million 4 buli mwezi bwe kiri olwaleero. Iwe research bwe kiri njovu kubba njovu mu kaveera kalulu ka Kyagulanyi kuba expense gye yakozesa yali nene nnyo. Kiringa omudusi wa meters 10 bw'omuteeka ku meters 4
ayinza okudduka ekikumi akafubutuko naye ogenda okumwetaagira wali mu kumalako nga takyasobola kola ki kumalako. Enziba y'akalulu entemula y'abantu yalina okuaffectinga ennamula ya Uganda kubanga baali badduse n'enjovu mu kaveera than ever before. Most expensive campaign, abayimbi bagulwa, abanabyabufuzi bagulwa, abagamba bulijjo aberimbika mu nkyukakyuka bagulwa, abayivu bagulwa, amakanisa gagulwa, kooti zagulwa, buli kintu kyaliwo okulwanyisa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Byewali owuliddeko tewaliwo state machinery, tewaliwo political machinery, tewaliwo economic machinery, tewaliwo spiritual machinery, tewaliwo economical machinery gye bataexatinga mu kwaexolating okutemula Kyagulanyi Robert Ssentamu eyali akulembedde era akyakulembedde obubaka obw'omugigi ogwokuna mu kununula eggwanga lino. Nandala bamuzuula batya nti ajja kusobola mission wenjagala he made himself available. He made himself available. Era bulijjo abadde available ekitegeeza kuba bino oli mu bya ddala bulijjo bibanga byakusaaga ne bagenda eyo ne befuula ebudadiri nakola bwati kubanga wabaddewo abantu okubanga bazanyira mu comfort zone zaabwe okwekakasa nti bwe yeekweka mu kwogerera abantu asobola okutambuza ebyokuaninga n'aba comfortable ngene kirabeera ne Museveni ne bayisaawo ebyabwe. Kyovola nagamba nti we have a problem with parliament. Kyovola abantu ffe twagamba nti omuntu yenna bw'oba ogenda kusavinga bannansi ne bwe ba parliament beera n'ekkomo kubanga ofuuka complacent bifuuka ebya bulijjo. Okay? Bifuuka ebyaki? Ebya bulijjo. Waliwo ekinebuuza kakati ate bino ebigambo ffe byetwogera olwaliro Kayongo si bya Waiswa tobibuuza nze. Buno obujulizi buleetebwa bo nti bannange mwafa dda. Kyagulanyi Robert Ssentamu emyaka 3 emabega ffe waffe mu FDC baleeta ebisawo by'empiiya bayida n'empiiya badireetera abantu nga badirese nti oba bakwise oba bakusibye oba tibakulangirire oba bannayuganda tibeenunwire bo bali kujja bali kwogera na mpiiya bali kuddaaga na mpiiya me baadaaga needo tuteewa ebibiri baweereza ku kano ebisatu baweereza komanda w'ebudadiri ebina baweereza komanda w'eteso bali kuddaaga n'esente aye nga dde bali kuddaaga naddo kuyitira muntu mu kasirise an isolation policy of statecraft. Katusirike emyaka 3 years nga bakyakisolvinga munda naye nga it was a national issue. Wangamba Bobi alina intelligence era ye abamanyi ebyo teyabirengera abamanyi era waliwo akasitaana ak'amaanyi nga batugamba nti tukomewo tutule mu lukiiko lwe lumu. Nakugamba nti olukiiko Ssebugwawo lwasembayo okubirizibwa ewa Ssebugwawo lwali luteekateeka kalulu. Ssebugwawo ali luddawa leero. Olukiiko Kyagulanyi lwe yasemba okuteekateeka lwe basemba okumuyitamu ng'aba opposition eyalukuliriza yali Joyce Ssebugwawo. Kakati ng'abakulembeze ate nenkugamba nti eno calling ya Bwakatonda eri ebijja Katonda n'abikulaga mu bwangu olw'enkola endala. Omukulembeze waffe is visionary. Kyovola atugamba nti our generational vision bearer akutte amaaso ga generation namba. Kyovola abayayogera ebintu ebizze kati gobiraba leero yakugamba nti ono Museveni bajja kumuteekako jeke leero ICC yamuteekako ekipapula kibakuntumi tetwakidiscussinga ku luli wonna we bamulabira atrocities against humanity obujulizi bwongera okweyeruka. Olwaleero omukyala Nalwanga akubiddwa essasi ng'agenze mu nnimiro li Wakiso wano birabye Wakiso bamulesa agenze ku mulimu akubiddwa essasi mu kifuba. That's murder. Ate Onyango najja n'abalaatira ku TV ne ku radio nti babadde abantu balemesa operation. Ani abagamba nti nga mugenda okukola arrest operation ey'abantu abatalina mundu mugenda okukwata abantu nga mulina live ammunition. Ye lwaki arrest is done by CMI? First of all, amaje mwagaroginga mwagafulaga bamasinali mwakwata amaje g'eggwanga buli ayagala gwe muwe mundu tosobola kudefininga agimanyi n'atagimanyi
because you can mwatandika jjo kuba civilians nga you take them out. Civilians are supposed to be shot to be disabled. Bo muina kuba to be subdued. Baina bamala mampati. Bobo ganye arrest, they don't kill you. They subdue you. Bakukakanya. Simple basics naye n'aba training akati muina bano ba project imekwama. Buli kimu yakigwa naye bwage mumutwala ntolo kubanga yayina DNA eyabajeno kojja ne taata be bali mu kusomesa abantu baffe, they can't even handle the weaponry. Kanzije katono. Tukyali naye Alex Waiswa Mufumbiro ensonga azitanya era azimenyamenya osobola okutambula n'okumanya gwe nange ffenna tubenga tumanyi biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda Zekayongo ensonga tezituyitako nga situtegedde abaana b'obuwala sakuna abaana b'obulenzi okuzitematema Alex Waiswa Mufumbiro ng'ebigambo ebiri mu ggwanga bingi ebyogerwa ng'ate weetaaga okuba nga omanyi n'ofuna ky'onoogamba ate abalala. Ensonga lwaki tuli ne Alex Waiswa Mufumbiro nate nga mwogezi oba mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform gezaako okutegeeza ensi mazima amatuufu agali otunulira ekibiina kya FDC Secretary General ne President era be baliko kalusambulira abanupu muri safe Tefeje President General era President w'eggwanga ye Kyagulanyi Robert Sentamu wenza muleta mu ndagaano kye yesente ku lw'abanaasi ensekuulira Waiswa oyinza kumuleta nawe yogere oyinza kumuleta mu ndagaano kye yesente ku lw'abanaasi. Olwaleero nina omwami gwe mbadde njogera naye ali mu ggwanga lya Italy yasinkana Kyagulanyi mu mwaka gwa 2017. Omwami oyo mwami Waliggo kanjogereko linnya eryo limu wasinkana His Excellency Robert Kyagulanyi baali balina emisango gye bazizza wakati mu kkaana ne gavumenti ng'akyali mu kibiina kya FDC. So ne batandika okunegotiating okumuwa ssente alekere okuba ng'akola byakola. Waliggo bwe yasinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu nga muyimbi nga tanaba kujja mu byabufuzi n'amugamba tulya ssente ya kibi era bw'ogirya bajja kutta. So sente z'abasajja abo tozikwatangako. Eno testimony ngifunye leero. Okay? Ne gwe njogedde mu bagambye ankubidde leero soogera nko naye. So Katonda yayamba generation yaffe ne tufuna abantu abalina ensa. Ekyokubiri buli kimu kiri ku saidi yaffe. Abantu abamu batendewaliddwa olw'emyaka, olw'obulwadde, olw'ebirala. Naye kati saawa zino the odds ezisinga ziri ku saidi yaffe. Nakyemalira akozesa tactic eno basically okumalamu abantu amaanyi. Kuba ojja kwebuuza lwaki emboozi eno ejja kati nga yamaddewo emyaka 3. Papasi yayo eri ki? Ki ekigobererwa mu kino? Okay? Kubanga bw'oba okamba nti ebibiina by'ebyobufuzi tebyetaagisa naye ng'ate oli mu kulwanirira kino. Okay? Awo wabeera fundamental questions zetuba tulina okubuuza. Yabaffe abali mu PFT olinayo omuntu ate yabavuddeyo bo bolowooza nti yandibadde ambulera egatta bonna ate bo nga era bakola omulimu gwe gumu n'okuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Abo bo bagenda kubeera punished ku parameters ki? Kubanga mukaku wa PFT mukaku ebigambo byayogera twabiwulira ffenna. Kakati lwaki mukaku ono naye tulinde press conference mu myaka 3? naye ayinza okuba alina ebisawo naye ya district gye mutuwadde okugamba ku bannammwe eba ya myaka 3 ababa bafudde tubakole tutya mu time eyo. Kubanga oli bwakulabula ku kinaabaawo omanya kyozaayo. Okay? Naye kiina kuba kiri critical kitawaanya. Kuba bino ebintu bye tulimu ebyokununula eggwanga tuba tugenda kukolagana ffenna
waliyo intelligence lyotayinza kwesigaliza kubanga these are the same players naye tekitwewuunyisa mukadde wange Salaamu Musumba mubadde mumuwuliranga TV ku TV nga kubanga bo baba basasulwa okuvuma ekibiina ekinunula bannansi era mwe betugamba nga bulijjo muno nti Kyagulanyi wanjawulo tulina okumuwa ekitiibwa tulina okubanga kyayogera tukigoberera kubanga byonna byatugambye tubirabyeko ate bitandise n'obudde butulaze nti kituufu tetwali basobya kwatamu katono Waiswa. Tukyali naye Alex Waiswa Mufumbiro amyuka mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform ekya Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Esebo esebo kabogoza sente ze baali azisingeza parish development model kuba ku kyalo kya parish development model bagabako miliyoni 17 ate parish yonna kumpi bagabako miliyoni 10 naye bano batwala biliyoni meka biliyoni ozisuka biliyoni 7. Okay, kanfunone. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe bali kuuliza ani ono na mkwano. Yes, Amina Entebbe. Amina mkwano. Kituufu ataawo. Okay, tweyanza nyo tweyanzege. Waiswa abantu ensonga basigoberera. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina baba. Esebo kasori. Omukulu muganda wange mulamuisa. Era ebigambo mbiwulire bulungi. Ale kibuzo kye mubuuza yetasuubira ntirukakiza yakola mu ensobi okukola ofiisi ewuwe wano Katonga Road ng'olwedde wali ofiisi eyali wale najja nankumbi oba oliawo kitaaleka kuteteeganya nti kafeeka ka kibiina kino atwalukule bulungi ewe okulamuisa kawalaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale nnyo Kasoli Juma ngenda kukwata essimu endala emu then Waiswa awumbe. Hala. Ono katumwa isu omuti wa bode katumu katale. Esebo katumwa. Mwami Kayonga ate mukulu wa butawe bali kuweereza. Oweekitiibwa amutaddeko oweekitiibwa mwami Waiswa okwebaza nnyo era nga ffe abasoga n'abakisu ffenna tugendera wamu watwagayisa leediyo eno era tujaganyiza omwami Waiswa katumwa olusoga olwidi olusoga tuluyidi naye jjajja wange yali aluyidi eno mwami Waiswa ne Kayonga akimu omwami Kayonga akimu tolijakoleka nkizo okutima gwange mwami Jjajja wange yali aluyidi era tusaba nnyo wateeka paaleetemu ku nkiiko twalina Katiwe Basiiri ne Kaalule nga balonze basinga leediyo naye kati muzzukulu wa Kayonga akimu muzzukulu wa Budda mwami Waiswa bulwobeera ku pulogulaamu eno leediyo zonna zifunama. Okay, webale nnyo webalire ddala Katumwa Yusufu. Waiswa tusiibula endowooza eggwanga. Abuuzizza nti ekibiina kya Forum for Democratic Change ne Katonga babadde be bamu okumala ebbanga. In fact obukulembeze obuliko Katonga yabuleeta era bwasinzira Katonga okujja okutwala najja nanko. Eri bagiyita People's Government eno ne kiba kibiina abakulembeze ne mu bukulembeze banjawulo wamuli balinamu ekintabuli naye
Bannayuganda kye balina okumanya nti obuvunaanyizibwa obwaffe bwe tulina okukola tuba tusigala nga tukola. Nakyemalira buli lunaku mulaba nga waliwo ensonga lwaki tulina okwongeramu amaanyi kuba tumuli waggulu. Agezaako nnyo okuteekawo amawulire agakakasa nti yatuli waggulu. Agezaako okuteekawo embeera kuba buli bwakera ku makya nga yali ku bukulembeze gwali eyalwana n'olowooza nti kakati ne leero atuwangudde. Naye obukosefu bwe tumutaddeko okuba nti international community olwaleero mbabuulidde nti president waffe ali mu America okwongera okusala obusuwa. Nakyemalira just buli mwaka abadde afuna $1 billion okuva mu nsi ya America. Tulina okusala sente ezo okulaba nti takyasobola kuzifuna kubanga buli bwazifuna zimwongera okuba nga yeeyambisa okugulirira abantu. Kati owulira ebibiina by'ebyobufuzi sente baziba wakola birala ne baziwa banandala mafaabi abatalina na nsonyi nti kujja nti leero kabajje beetondera ensi bazze bavuma NUP ebbanga lyonna as a paper party, as a briefcase party. Olwaleero bo bennyini they negotiated okuba nga bayisolating ekibiina kye bamanyi bulungi nnyo kyekiyimiridde ku maanyi g'abantu. Kakati tetusobola ffe kukeera ku makya kayongo ne tugamba nti tugenda kukiswipinga under the carpet kubanga waliwo ensonga enkulu bannayuganda ze baagala okulaba nti zisimbibwako essira tulabe nti twenunula ng'abantu. Ensonga y'ebyobulamu, ensonga y'amalwaliro, ensonga y'amasomero, ensonga ya infrastructure etuukanye n'ekyasa kya 21. Kayongo kino ekibuga baakiteekateeka nga kirina ku accommodating abantu abatasukka 5,000. Olwayo tulina emiliyoni kumpi nga 3 ezijja mu Central Business District. Naye tewaliwo nteekateeka yonna mu terms of infrastructure, mu terms of road communication, engeri gye bagenzeemu olwaleero institutions zonna nga bazaamaasinze n'abantu abava ku saidi emu. Nakugambye nti abasoga baatuka ne babuuza nti naye kakati ono omuntu gwe mutusibako nti ye Jenoka simanyi gye nani yule mtoto wa project amekwama ameingia Busoga wale watu amesema sasa hii mtoto amekuja saa hii niko na miaka 150 imekuja saa hii Nsobola kubanga tugaziwa okusingako. So tetusobola ffe kubeera nga ensonga olw'okuba bano abantu abateereddwawo ffe okutujja ku mulamwa kubanga waliwo abaliwo okujja bo omulimu gwabwe nga gwakupampinga binafuya naye gwali eyo toyina kunafuwa kubanga ate onafuwa ki? Ensonga ezitulwanya zivuddewo, ensonga zetunyonyola zivuddewo, Kyagulanyi avuddewo kubanga gw'olina Kyagulanyi. Sekutale Jeno gw'oyogerako yava Harvard, alina Oxford, si wa bulijjo. Era ne bano kyova olaba nti batuuse ne bagamba nti akatubiveeko tujoyininge Nakyemalira tiimu bagiraba eyazze Galactico buli omu atuliisa tewaliwe budde dakiika zinayoyoma program bwetu bwetambudde tekitwewuunyisa. Alex Waiswa Mufumbiro mumuwulidde ensonga zitaanyiza bulungi. Akugambye nti bulijjo balaba nga abanene mu kibiina kya Forum for Democratic Change simbye Nakakongo nga bavuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president ko na ekibiina kya National Unity Platform nga beebuuza buzibu ki nga bagamba ndowooza osanga tebakyagala bwagaza ekibiina naye ebivuddeyo oluvannyuma lw'emyaka 3 bweddu ne beeyogera bo bokka nti baweebwa ensimbi buwana na butitimbe okulwanyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okumutta mu kasirise mu kimpowooze era nga yanokoddeyo omukyala Salamu Musumba ate bbaawe Musumba Mwami Musumba wa NRM ate omukyala nti wa FDC naye ate yabadde akuliramu abavuma ekibiina kya National Unity Platform ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti ekibiina ekyo n'omwana oyo Kyagulanyi bali paper party tebayinza kwegatta nabo kubanga tebatuukana na mutindo gujjako Mwami Museveni ku ntebe. Olwaleero bivaayo ng'ate be baalya ensimbi obuwana n'obutitimbe okuva wa Mwami Museveni. Awo nno ne weebuuza nti ki Alex Waiswa Mufumbiro alina ensonga gy'alemeddeko gy'abuuza era nga yeetaaga okuwa obudde obunene okugyefumiitirizaako naawe osobole okukitegeera nti oluvannyuma lw'emyaka 3 aba Forum for Democratic Change lwe bavaayo ne bakaaba ne babuulira ensi nti nno baabitegeera
nti ekibiina kyabwe kiyingiddemu ensimbi enkyamu okuva mwami Museveni. Lwaki luvannyuma lwa myaka 3 lwaki kati lwebavaayo okubyogera nti ensimbi zaabaweebwa? Bulijjo bakola ki? Nga bannayuganda bamaze okuttibwa, bannayuganda bamaze okuwambibwa, okubuzibwawo, nga balyoka bavaayo nti kituufu baatuwa ekibiina kyaffe baakiwa ensimbi okulwanyisa Kyagulanyi n'okumutta mu kasirise. Kati lwaki babyogera lwaleero? Lwaki bulijjo tebabyogera? Nti kati abo be bantu boyinza okwesiga nti otambule nabo mu lutalo okujjako mwami Museveni nga bamaze emyaka 3 nga basirikidde ekyama tebakyogera, nga bo baabimanya mu 2020 nti mwami Museveni awadde FDC ensimbi erwanyise Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne basirikira ekyama kyabwe. Bakijjayo oluvannyuma lw'emyaka 3 ne balyoka bakyogerako. Abo abantu osobola okubeesiga oba balina omuzannyo gwe bali mu kuzannya okwongera okuba nga abateekawo vibe mu kibiina kyabwe n'okwongera okulaga bannayuganda nti waliwo ekibiina ekiri mu ensa okusinga ku Nuupu. Abuuza ekibuuzo nti lwaki kati? Lwaki si luli ng'ensimbi ezo zaakajja? Waliwo n'akalala kajjeeyo kayongedde okulabisa abantu nti ne kano Dr. Kizza Besigye ensimbi zino yazifunako baazimuleeterakoko obukadde 3 n'ababuuza nti zaaki. Awo gye zadda simanyi, era bakyatugamba nti bajja kufulumya lipooti ku ezo ze bayita kano Dr. Kizza Besigye gye zadda. Lwaki ebintu ebyo byategeerekeka ne bitoogerwako ne byogerwako kati? Olugendo luno lunene ate ebintu bingi ebisirikiddwa ebikusike. Alex Waiswa Mufumbiro akugambye nti omukulu Nobert Mao lwe baakuba Kyagulanyi okubula okumutta era lwe batta driver we Yasin Kawuma eri mu kibuga ekyaluwa. Omukulu Nobert Mao yali asuze ku woteeri emu ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tugambe nti Nobert Mao ateereddwawo kusoma oba kusona kubala ntambula za Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alyoka atuusibweko obulabe. Bonna mu ddiiro eno baalimu kuba Nobert Mao y'omu yagambanga nti Kyagulanyi talina ssenta, Nuupu tebalina ssenta. Olugendo luno lwali lwonna lwe lumu olw'okugyawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ensimbi zaali zibaweereddwa. Kale nno osoberwa era n'obyebuuza naye ate nga bye bituufu amazima agaliwo, kubanga mwogezi wa Forum for Democratic Change Ibrahim Ssemujjunganda yali mu kuttaanya ensonga zino, yali mu kuzoogerako, yali mu kubigamba bannayuganda. Ebituufu ebiriwo. Kati toyinza kuwakanya mwogezi wa kibiina ate ne kano Dr. Kizza Besigye naye ng'abiwaddeko obujulizi, Munyagwa Mubaraka Mugaati gwa Bata abiwaddeko obujulizi. Waliwo omwami w'e Lubaga South omukulu Bwembo Habibu naye yabiwaako dda obujulizi mu Forum for Democratic Change. Kati olwo tuddewa omuntu agooyingewa ebiwulidde weesalirewo gwe nga munnayuganda. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko, mwebale kutwagala, mwebale kutugoberera. Akadde kammwe kakulu nkeesiimira ddala, Omukama yeebale kuba nti abasobozesa okubaawo ne kadata ke mugula ne mulaba nga ffe amawulire eno tusiima. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sabaddunda Lugaba Namugereka abankuumire, tujja kuddamu tuwaye ng'ate nkomyewo n'ebigambo bingi mbireeta musobole okutambula n'okumanya anti embuulire tefa yonna ate akyawa okumanya. Katonyeze Mukama Katonda abankuumire.